Uncle Weasel, Uncle Chameleon, my Fat Baddest, Prince Omar, Summer Soldier, Yaja Red Bar, Uncle Chaga, Uncle Frank Jan, Uncle Mitanda, Nunji Macklin, Uncle Timandoki, Uncle Nana, Uncle Fefe, Uncle Fefe, Uncle Miri, Dukie Smart Baba, Dukie Chitone, sababu yambiwa mwe, sababu kunyamba. Dr. Pinan, Uncle Kofinga, Swag Kwabira, Manja Jeff, Kiwa, Di Mario, Tata Smart Baba. Bamanyinga Smart Baba abasinga. Kikulese mu kamera zaffe? Ekirese mu kamera zammwe leero nze kufuna buyambi. Edduuka lyange lyaggalwawo olw'amabanja ge nalina ne renti yabalisiba sikyalina wenkolera naye ate nga nali agadde ofuna wenkolera kubanga nkola ebintu ebirungi, nkola ebintu ebiyamba eggwanga, ebiyamba abayimbi baffe mostly. Oyogedde ku bayimbi sooka otutangazeemu ku nsonga eyo bw'osinga okukolako. Bampita Sima Celebrity Baba w'abaseleba abasinga abamaanyi wano e Uganda. Nze abaniriza amavidiyo gabe ge mulaba ne ku zisho ezisinga. Oyogedde nti ozoyamba ku baseleba era ng'obasala n'akaviiri. Tumenyereko baseleba abamu bozopepeta. Basaza abayimbi bangi. Amuswa bamenya bamalayo. Naye n'abaseleba nsobola okwogera. Dr. Jose Chameleon Tata, Uncle Pallaso, Uncle Weasel, Prince Omar, Yaja Red Banton, Yaja Chaga, Summer Soldier, Dr. Bitone, bana bayimbi bangi, Yati Mandoki, Dana Genius, Tata Mtaase. Amanya gonna gomenya big brand niyo kijja kityo kubanga ate obanjibwa kuba kyemanyi omuntu oyo bw'akwatako rather bw'omukwatako akulegera akasente akawera. Mukama wange obulamu bw'ensi bwe butyo kituufu kiri nti era bansasula bulungi bampa ssente naye era ng'omuntu edduuka nayinako edduuka lalidde nnyo nnyo ku nzi nganze Smart Baba niti yalidde nnyo nga nzikuze Smart Baba. So rent yali mungi mabanja nga ntandika edduuka amanja gampitirirako binayolako sente nibajjangu kima ebintu egamba nembeera nga ndi awo ndi frustrated naye nga nina kuyiya kutetenkanya yambadde ntetenkanyiza mukapanga katono ke mbadde ntetenkanya kubayagala edduuka mbadde nkozewo akantu kaneeno ewaffe wake wa muzeeyi era nga ntaddewo akantu wesobola okuyiyiza kubanga omuntu abeera yeetaaga base omuntu alina okubeera ow'amaanyi n'obba ng'olina foundation webakusanga office. Mbadde nafuuka mobaba era mbadde nsala nnyo enviiri nga ntambula mba ku balaza b'abantu ku kkubo wonna we mba nkusanze oba nkusanze mu bbaala mbadde mbikola era bwe bangi badde bandaba nga ntambula. Kwegamba nasalawo mbeere mu bbaala nga wenoonya akasente akasozimba ekifo kyonna naye era ndaba nga sijja kulimba, ndaba nga kimmanja ate nga kasente ennaku zino keekuttemu era nawe nga womanyi.
Mati Baba yavaayo n'agamba nti alina omuyimba omu gwe yasalira gwe yasala akaviiri n'atamusasula nti oba otidde ng'eryaddala bano abayimbi tebakusasula. Mukama wange natunula mu kamera muno siina muyimbi gwe mmanja era yembanga ngamba nti nkubanja amba nimba siina gwe mmanja sijja balimba bakama bange. Edduuka lyewakola lyali sayidi? Edduuka lyali kubayita ababiri Entebbe kubayita ababiri ku Ngesho building Blue Flat bayita Smart Barber Shop. Liri mu ssente mmeka wadde opangisa ssente mmeka buli mwezi? Nali pangisa emitwalo 79 buli mwezi. Yeseba. Batuuka oddiggala nga bakubanja ssente mmeka? Mbayo amanyi obukadde 8 n'ekitundu mukama wange. Gye myezi emeka? Mukama wange emyezi emyezi sisobola kujja kubanga ebintu ebyali biri mu manager gamba simanyi bulungi nnyo kubanga nze nali ngula bukozi nali brand named brand nga nina manager managing asinga omanya ebintu ebyo. Mu bayimbi b'omenye okola mbiri z'abasajja zokka? Singa nnyo kukola nnyo ku basajja. Abakyala teri gwe wali nali nkozeyo ku Nina Rose nali mu kuteeka ku mutwe. Ani omulala yeka Nina Rose? Nina Rose nakwatako mbayimbi abakyala banene. Mu mbeera eno gy'otuuseeko nga tonajja mu kamera zaffe wali okubidde ku muyimbi abo wali oddukiddeko n'ogezaako okusaba obuyambi bano bakubira nti wayisiri bulungi naye neetaaga okutereza? Mukama wange sijja kuyimba sina muyimbi gwe nali nkubidde ku ssimu nga mugamba musaba obuyambi kubanga nze ng'omuntu era size embeera zange zimanyi okutetenkana naye emba nemereddwa leero artist era nvuddeyo nkuba omulanga kubanga si bintu byange si mbeera zange simanyi bintu byakusabiriza era ndimuvubuka muti nteteekanya njiya era nga wondaba era nga wolabye tosanze ina kantu kenjiyizaamu wadde salaba akabine kenina kembadde ntandise okukola nenga nange nalilabye nga nalisabye naliyagadde kabeere nga kalabika bulungi ba kubwa kambeere nange mbere nga nakyo sobola okukolawo ng'omuntu kubanga nkola byirungi byerere era yenze omu ku basize byenvira basinga osala biri mu Africa muneno sijjaga mu Uganda kubanga byenkola by'amaanyi nnyo nosinga bwe mumanyi byemugamba nti basala enviiri nsala enviiri atasobola kusala nviiri wano. Wofuna omukisa n'ofuna abakudduke ne bakuwa ssente oddayo n'osasula rwenti gwe bakubanja oyagala kifo kipya? Mukama wange amaza gali nti nno mbeera njagala kukyusa location era mbeera nsobola okusasula rent nisasula ssente z'omusajja kubanga yasituntu kutambula nga olina ebisiraani ng'olina ebikulimo by'amabanja mbeera nnyo okumusasula omusajja ssente ze nenzimuwa nawe nenda oba nsobola okukyusa oba okukola ki neera n'ebintu byange bisinga abantu babitwala yali bampola ssente bali babitwala era mbalina kutandika bujja era ensonga kyenda nga ndi wano ntandise bujja nga ndi mutandika bujja sajja akatebe kano aka plastic kentudde okwensalira enviiri mukama wange akatebe ako kentudde okwensalira enviiri era kwentitenkaniza wano woosalira abantu bakuzudde batya? Abantu banzuulya nnyo ku mutimbagano mukama wange nze ndi nnyo omuntu wa internet nnyo era ku social media zammwe ezisinga abavubuka zetubeerako ezitambula eziri viral nga TikTok nga Instagram Facebook Twitter YouTube kona kwendi mukama wange kona mbeerako posting ebintu byange neeranga WhatsApp status nenteekako neeranga ne promoting abantu bannoonya ku masimu mukama wange. Ebbanja ddene nnyo liri milioni 10 n'okwambuka. Ye mukama wange. Ebbanja eryo ligenda okwacumulatinga okuwera abasajja baali bakusasula mwalaali. Baali abasajja baali bansasula mwalaali naye nga nze omuntu n'obuvunaanyizibwa bungi nina abaana nsomesa abaana nga bintu bingi byenkola nga nze omuntu n'obuvunaanyizibwa bungi namuzeeyi bange gwendabirira era bane bakamulaba era newaali waneeno egamba bingi buvunaanyizibwa nina bungi obuntukako ng'omusajja yadde ndi mwana muto myaka naye obuvunaanyizibwa bwange bunsukako oluusi nabye ne mugamba ogayi kiki oba abakyalo olina bangi? Nina omukyalo omu mukama wange. Ezibitwala oba onywa nnyo omwenge? Mukama wange nga wandaba nze omwenge gwo nga nze sinywa mwenge ndi musajja musiraamu. Ekitwala ssente mukama wange nina obuvunaanyizibwa bungi nina ebintu byendabirira bangi nina bato bange era nga wandaba ewaffe era yenze aliyo nga omuntu avuddeyo n'abako kyakyakola so bantunuulidde bangi basobola ndiko mangi. Oba wali mu kifo kya bbeeyi ng'osalira layisi? No, si we kiri mukama wange. Abasajja bano wabakwatiranga kati bino ebintu ebimu birimu ne competition w'amaduuka kuba we nalindi nalina sounds nalina competition nazo nga ate abakimanyi kwabonye nga balina okungulira bakunnemesa bakwaki byonna bibeerewo ne yali bibyaddewo kubanga simanyi ngeri byabeerawo n'abanja bonna simanyi ngeri nti gaali nyamu ne gaali nyanda nga kyo nga buli omu ajja agamba sho. Twogere ku muyimbi ng'omwo okumukwatamu for example nga Pallaso wali omukwatiramu kasente mmeka? Sente entono nnyo entono ze nkwatira muyimbi nina we Uganda si Pallaso saani sente entono ze nkwatira mu mitwalo 10 mukama wange. Nsibukwata mutwe gwe entono nnyo ze nsemba okukwata mutwe gw'omuyimbi. Yesewo.
Okay, kati mulanga kigo okuba ku nsonga eno so that osobola okuva mu mbeera gy'olimu. Mulanga gwenkuba bonna balaba nga basobola okuyamba ekirooto ky'omwana omwana waabwe muganda waabwe nga basobola okuvayo n'oyamba smart baba nga osobola okuyamba ensi kubanga nze njakola dduuka ddene njakola dduuka nsobola